Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'ondabira ali mu ggwanga Uganda nawe ali emitalo amangi atukwagala nnyo ne bagita There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala weebale kubanga ate otulaba subscribing like ngo sharing comment section tugirekawo kubanga ate otuwa endowooza yo ku bintu bye tubanga ate twogerako kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi atukuwa ekitiibwa n'amatendo mwoyo omutukuvu atumwaniriza afuge era atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina. Nakolalo njala njogere ku bintu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ebintu 12 ebyosanga mu makanisa agali under demonic influence. How occult influence appears in church. Ebikolwa ebyekizikiza oba ebyobwa Setaani oba ebyobulogo samize engeri gye byeyolesezaamu mu makanisa ennaku zino enkola ez'obusamize oba ez'obwa Setaani gye zirabisibwamu mu makanisa ennaku zino. So ebintu ebyo kasoobira aba mu makanisa ag'enjawulo gy'osabira gy'okuŋŋaanira mulokole kyalibadde kirungi nga tonoolozerabidde ojja ggula endala dduka obutatunula ki obutatunula ate mabega. Kisookera ddala candles. Amakanisa agali wansi w'ekizikiza gaagala nnyo candles buli saawa buli service bati candle zikiikirira omwoyo wa Katonda kubikkulirwa akabatera okubikkulirwa zikiikirira omwoyo wa Katonda kando naye nga nedda si kyekyo bwaba kati kankule tetukyali mu shadow tetukyali mu kisiikirize kati tuli mu reality. Omwoyo wa Katonda atuula muggwe si mu kando. Naye singa olose kirooto ikando esookike omwoyo omutukuvu naye ate si tekitegeeza olota ekirooto kya kando mukiikira omwoyo omutukuvu ogenda ogule pakiti nnyo otandika oteeka mu nnyumba zaake omwoyo omutukuvu nkwanyiriza no. Okitegedde omwoyo omutukuvu is a living person. Ate kando is non-living zaaka neziggwawo. So ezo kanisa zirina nnyo emize egyo ejja candles naye nga aziba oluusi point of contacts ate bazitunda bangi muzigula kandi ey'ebitaano ne bagikuguza omutwalo kakati ani yakulooga mulokole kandi ogigula 5 bulijjo nga nsanze gagenze naye ogikuguza emitwalo 10 baka ekyo kyamu. Ekyokubiri manipulation. Ekkanisa eziri wansi w'enkola ya Setaani zirimu obulimba buyitirivu obukujjukujju obupalapalanyi basobola okumanipulatinga n'okkiriza naawe n'okakasa nti bituufu. Muba mujjudde obulimba si mazima buli kye boogera kyonna mubeera temuba mazi. It is a fact that it's never truth because truth ne facts byanjawulo bisobola okuba ng'ebituufu naye nga si bituufu. Kitegera waayo Isaaka waayo Saddaaka waayo kino bannange ekyokuba intimidations awo ekkanisa eziri wansi w'amaanyi ag'ekizikiza zijjuddemu okutiisatiisa. Katonova mu kanisa eno Mukama agenda kukuba embooko omukisa gwo guli mu kanisa eno kasita onoovaamu ogenda kubonaabona kino kijabaawo era kino onookikola era Katonda mu kifo kino tasaaga era tebamwera bannaaye Katonda kyoyo abonyaabonya abantu. Katonda waffe nga wakisaasaasira naye gwe buli atakkiriza naawe Katonda agenda kukuba embooko. So abantu abasabira amakanisa aweegato babeera they live under intimidations. Babeera mu kutiisibwa nti n'olaba ekituufu togenda kyogerako n'obabuulira amazima otya n'okutya nogamba ndeka never touch the anointed. Ekirala domination. Baba baagala okusaanikira balaga nti bo obuyinza busula gye bali. Zikanisa ziraga nti za buyinza okimanyi ziba zaagala n'okusaanikira amakaago
nga zizagala zitegerera amakago zizagala zitegerera omulimu gwo saameka zolina ogenda ku mulimu saameka domination. So those are such churches nti ziyitawo ezaalikomye nizinga ni mu personal life tinoba olina gyolaga olina okubira omusumba. It is not bad to inform the pastor ate waliwo ebimu togenda ntoona nga toŋŋambye mukama ayogera nange nzeka nze alina okuluŋŋamya bana noba olingira kitanda musuma nti ndiyingira kitanda nzijemu engoye oba nsule mu ngoye akakati jjamu so when you reach that extent manya kanisa gy'olimu yo si nnungi. Ekirala, refusal to submit to authority. Kanisa zo tezikkiririza mu buyinza obuli waggulu, high authority, zo zeetwala nga ze zirina obuyinza obwenkomeredde. Kakati tosobola kujja n'obagamba kino era bakulaga nti paasa yalina obuyinza bwonna, paasa yalina ekisembayo, okitegeera n'ekyakugamba ekiba nga kifu gwe kikole n'ojeemera Yesu naye nga ye omukkiriza ye tewali buzibu. Pasita akulaga nti obuyinza bwonna Yesu ye yabumuwa era buli kyakugamba tolina kiwakanya kuba yalina obuyinza obwenkomeredde. They don't submit to high authority. Ekirala batunda ebintu, batunda babaguza enjeyo, babaguza nyaanya, lumonde, babaguza ebintu ebyenjawulo, okitegeera. So ekkanisa yonna erina ebintu byetunda. Muganda wange ayo waba wafu olw'okubeera omwegendereza ennyo totawana nagendayo. So kanisa ziri under that influence zitunda ebintu ebyenjawulo era tuteekeddwa kubanga ate obigula. Ekirala they believe in guns. Kanisa ezo zo zesiganye mundu era osanga musumba mundu ze zimukuuma, sanga ekkanisa nga mundu ze zijjuddewo naye wabeera katuli agamba weesige Mukama teri kimulema, bamukisa abo abeesiga Mukama era ababalindira Mukama balinga olusozi Sayuuni, naye ye ng'emmundu teziriiwo tava ku kyakyo batava waka. Kati awo amaanyi agali awo gakizikiza gennyini agawedde emirimu n'omusumba talina byakugamba. Kati gwe tugaa twesige Mukama alega oli mu mmundu ze weesiga. So ekkanisa zonna nga guns ze ziba protectinga, muganda wange wabaawo ekizibu awo. Ekirala tezirina kwagala. Teri kanisa eri wansi w'amaanyi ag'ekizikiza erina kwagala. Bayibuli egamba Katonda kwagala. Kane ebbaluwa I think esooka Katonda kwagala era oyo atayagala muganda we ye mussi era okwagala kwa Katonda tekubeera mushi muye. So kakati bano abasumba bate balina kwagala, abalina kwagala ng'otute kimu kya 10 ayogera naye bulungi ng'otute ensigo naye by'omukubira nga tolina kyogenda muwa ayinza nogaa ndi bize nakukutulako. So there is no love in such churches. Nedda babaagala bintu. Ekirala they hate accountability, tebaagala mbalirira. Ye ng'otandika omusaba embalirira ate pasita nti watugamba tusoloze ssente tuzimbe perimita, tuzimbe ekitagoni, watugamba obuwumbi 10 kala ate ogambe tuddemu tusoloze buli 10 bwakola ki ebyo tobibuuza era gwe bakuyitirawo embwa buli abuza twaya ng'ombwa, okitegeera. Kakati they hate accountability. Tebaagala kubanga why sente bazikozesa nga bwe baagala. They don't have fear of God. Tebalina kutya kwa Katonda. Yazikolamu bibye tozaamubuuza ate sente zetwakuwa zikolamu ki nga ye yazeeguliramu ennyumba, yazeeguliramu emmotoka, akugambe mbu yazigulamu emmotoka era wagenda kuboggola buboggozi. In fact n'entiisa gy'ateekawo teyasobola mugambako, teyasobola namubuuza, musolooza busolooza ndala. Ekirala osanga ebipande by'ekkanisa gafaananyi gaabwe ge gabaako zi signpost. Signpost erina okulaga nti eno kanisa erina service weziti tozirabayo wabula olaba bipande byokka.
byebijjuddeko nga kuliko gufaananyi gwa man of God prophet guna era nze kasa ekkanisa njiraba nendaba akapande kaayo nga almost pastor yajjuddeko eyo sigenda tisobola. Is advertising himself. He's no longer talk about church. Yaba alikweraga eri bantu nga ye. So mubeere begendereza. Akadira akasembayo sorry. Baba n'omukyala asukka n'omu za kanisa ezo eziri under satanic influence. Aba n'omukyala asukka ogwo ate nga akimanyi bulungi nga ne Bible agisoma nti omuweereza yenna anabeera wa mukyala omu ayinza okuba na basatu. Kwaya yonna yiye, kwaya gwayagala gwasuza omugwe osobola n'osanga ekkanisa nga bamanyi official nti pastor alina abakazi nga 8 balinga 8 naye abantu basigala nga bakyagendayo eyo era nga bayita n'omwoyo omutukuvu. Ekirala ennimi balagira dda nti ke kabonero akalaga nti ojjudde omwoyo okuze era oba tozoogera ezo kanisa n'ogendayo nga ziri under devil influence oba toyogera mu nnimi bakukaka at least ozoogere. Mbwera ennimi kwe tulabira nti okuze mbwe anti bakutwala mu bikola by'abatume mbwe amanyi ga Katonda gaba gwakuba ayogera mu nnimi. It's okay. Naye ate Katonda walogo yakaka mukakati mwogere mu nnimi mwogere that is a gift from God. So ennimi tewali gwe zitwala mugeena nga tazoogedde. Ekitwaza omuntu mugeena kutenenya kibi kyakoze. Okitegedde? Kale ndowooza obubonero obwo obulabi n'obusingako wano ojja genda obwetegereza mpola mpola yonna gy'okola ki gy'osabira. Yesu muwa obulamu bwo. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero kubanga onkuumye nkuwa obulamu bwange obeere Mukama waabwe era omulokozi waabwo. Saasire bitatambudde bulungi mu bulamu bwange naze n'omusaayi gwo tukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina. Bannaffe abali ku TikTok, Facebook n'emikutu emirala tulaba obubonero kwolabira nti ekkanisa eyo eri wansi w'amaanyi ag'ekizikiza oba agabwe Setaani. Kisookera ddala candles bazikozesa nnyo nga bakulimba nti oyo mwoyo wa Katonda kabonero. Ekyokubiri mujjudde manipulations oba obulimba obwenkomeredde Isaac waayo kibino. Ekyokusatu intimidations zo church ziteeka abagoberezi baazo batambulira mu kutya na mu kutiisibwatiisibwa niwolaba nga tekitambula bulungi. Ekyokuna domination nti kanisa zikulaga nti za buyinza bwa waggulu nnyo oba pastor ayagala afuge ne mu kisenge kyo ewuwo. Ekirala refusal to submit to authority. Kanisa oba omusumba aba takola kitagondera obuyinza obwenkomereddwe bwenjogerako nti obuyinza bwa Katonda. Ye yetwala nga ye buyinza ye Katonda ye Gabudyeri ye Maiko ye malayika ye mwana wa Katonda omulamu kyayogedde kyekyo taddibwamu tabuuzibwa. Ekirala batunda ebintu nga bakulimba mbu biwonya bangi mubiina ne mayumba gammwe. Ekirala ebintu bingi mubimanyi. Ekirala bakuumibwa mamundu tebakyesiga Katonda ayinza okusumagira ne bamutta kati amanyi mbu essasi oba emundu ejja mukuuma lubeerera. Ekirala tebalina kwagala no love in those churches. Banoonya byabwe ba business man akwagala otutte kimu kya 10 kiweebwayo n'ebirala oba tokirina talina buddebo. Ekirala they hate accountability. Tebambalirira tebagala muntu asaba mbalirira kubanga sente bazikozesa nga bwe baagala. Tebalina kutya zimbamu nnyumba agulamu mmotoka kakati ng'omubuuze mu sente ze twasoloza ozimba ekkanisa wagulamu ennyumba ojja kuba ate okomye ku oyo Mukama mbu gwe yafukako amafuta. Ekirala ebipande by'ekkanisa osangako gafaananyi gaabwe ge gajjudde nga beeranga. Ekirala balina omukazi asukka omu abalala oyinza n'okwesaba nga kwaya yonna yiye agikola kyonna kyayagala. N'ekisembayo ennimi ke kabonero kaabwe akakulu mbu olina okuba nga ozoogera oyagala toyagala otazoogera
kitegeeza tona bakujjula mwoyo wa Katonda. Bazisomesa n'ozisomesa, bazikolera ne service, kumbe bakuyigiza nnimi za underground, kuba ne underground balina ennimi zaabwe. Ate goddamu receive tomanyi nti oreceiving. Ndoza sigera kubanga nsukkako tujja kwatagana olunaku lujja kuba lwanca n'ebintu ebirala bingi betulina wano ku mmeeza yaffe. Tubaagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.